Ulio wetanga omuntu amuwa attention lwakuyitako yagala olabe lwaki yazimba naye kati sola bitegeera n'omumwaka tegeeziba kakati amannyo ge bagenda okukyusa bateekemu gali amazungu nesikati nga amaze okubona ja kuyitayo babajjo abo bato bange bona ngenda balagira leesa 5 leesa 2 leesa kakadde babbalamu baketti bapromota bonna omanyi mukama katonda takola nsobi alina ensonga lwaki yasooka n'akutonda ng'olinga booli naye ate oluusi awabeera ekizibu ate wabaawo omukisa kubanga singa tiwalinga bwe wali osanga nankati abalala n'abakuyambe baali kusanzeewo okitegedde naye nga osobola okubako kyokola okola bizinesi fanicho olimanye kati bagambye okutereeza amannya ago okutereera kyetaaga bbanga ki omusawo yatugambye tugemu mwezi gumu ebyono biba biteredde kibanga kiwondo kati ekiwondo kasa kimala wonna kati basobola okujja ne bapima bapima amannyo bagenda okutuula bagenda otuula nebandika ne bamwambaza nga newabayamba tebasobola kitegeera nti agamu gavaamu asimayiringe era nekati era kasimayiro kajjo asimayiringe ebyana biddemu bimutawaana bamutandise dda ebyana biyinza okuba obusimu abaana bo naye nga kale kati asooka awonna amabwa gali ate tusoke tuyiseemuko eggaali y'amannyo ne kakapito afune kapito atandika okukola obulamu bukyuke nina ebivulu bindi bubi naye nga omusajja nga badde anteekamu akasimu naye nagenza okulaba nga social media etandika omanyi omulimu gwabwe ogw'okuvuma omulimu gwabwe ogw'okuvuma tebasobola kuyamba tebana kyebasobola kukola naye ate bamalamu amaanyi n'okukyaya ate abantu abayamba naye lwakuba nti bw'obanga osazeewo okwetema ekintu nakyetema nga nyekituukiriza kiyinza obutatuukira mu budde naye nga manyi nekikola agenda kuvaawo olwaleero kapiiru kaliko mmeka 27 mubina ate atano wagabba atano gakola kubira tewali tabu katukiriyalinge atano gali gatiyeta bali bagala mutiyeta atofaayo kali ngenda kunoonya ku balamu balamu ayino balamu yogenda mulagira ayina okukwata milioni nga 2-3 azikuwe afune kapito eyo ngenda kumulagira era mu nnaku ntono nnyo mulagira Keti naye ngenda kumunoonyako ne Profesa Bajjo Alfonsi n'abalala nja kubayitayo tujja kufuna olunaku tukoleyo ku live ofune essimu senero ziteeke ku layini yo okyuse obulamu naye webali kumubeererawo kuba toba kubeerawo bya Katonda atwali mbadde tumugjawo ate webadde mugumiikiriza oluusi okuba essimu nga tetuzikwata naye notaggwamu maani webali mukama akuterimu omukisa naawe byokula butambule kubanga gwentandika y'okukyusayo obulamu bwa musajja waffe Robin bamutani Loben kale ka capital betunaaba essaawa nga tuzina ojja kufunayo essimu tugenda kunonyayo n'akasimu essimu wafunye eyeerwa Lopeni essimu yo gyokolerako gundi naye kati tusooke tutereeza obulamu tumala okutereeza obulamu ate tunonye kapito oba osobola okwegulira essimu kale katusabe ebiwungu ebyo bitereere kale katugere tukiryalinge kale lwaki temutusiibulamu mwena abali wano atofaayo bisigadde akwaddise kubanga tugere tukirenga agezeko kutuyitinga kempu yasinzira kusinyonnyola lino ssaawa bannange naye mazima gali nti bambi neeyanziza ango buli muntu ambeereddewo bambi neeyanziza sina kyensobolako sina kyensobola kwogera bannange neneeyanziza lwankubagire
kadde nkubinza akaseera nga kaweze mukama mulungi ntomaze nontuukako neyanza bambi neyanzeke buli muntu ambeereddewo bambi neyanza era nsaba mweyongera okumbeerawo bannange nga sirina kyendi sirina kyenina sirina kyendi Montana emanya genkozesa ku TikTok butaluganye Montana banne neyanza neyanzete nga nekumbeerawo Nasoma ekyokuteeka. Ekimuli kyali yamu. Yamu yaleese ekimuli. Kyonya bulungi. Ani ekimuli kifa amazzi. Era kikuluduka kisigala mu kamera temunkwata. Ogenda mbeera. Kumaasangako ko. Kati akufadde kisigala mu kyosera omugamba. Anko. Ye anko bannange. Mukama yeka yamanya okuyayana kwa anko kwaba mukolera bambi ekirina kyensobola kukola yadde naye anko abikekise mukama yeka kuba yansumuludde ku mugwa gwe mbadde ndiko ambi anko neyanziza Amaze ebbanga lya myaka emeka. Kino mbadde nakyo kuba lwe banzaala nga ndinga bwe mbadde abantu ekifaananyi babadde bandabira nga mwenzi naye nga buli akulaba yaseka n'okusoma kwannuma lwa kintu kino kusoma kwannuma buli nagenda ku ssomero nga baana baseka nga bakuba nga bajerega naye nga ate nali mugezi nnyo Wakoma mu kirasi. nakoma mupifiksi So singa ofuna omukisa okusobola okuddamu n'olyo oyinza okusoma. Essaawa zino sobola kudda mu kusoma naye kyensinga okwagala mukama nti senga ntandikawo bizinesi ntandika okukola ekikulu Batebulanga asoma bizinesi yosobola okukola n'ekunyumirizaawo. nafuna omukisa nti mukama abadde atera okumpa emikwano era nafuna mukwano gwange nanjigiriza fanica nanjigiriza fanica nsobola okukwata ebbaala ngaeri oba hoteri nezizanyingamu zino entebe za palikiseezo nkolawo duropu center table cupboard byonna mbikola bannange Okolera luddawa. nkolera obwereera kuba nti mu kaseera kano mbadde sirinawo bizinesi yonna nekirala nnyimba bannange Oyimba. Okwemulaga. nyimba Amanyi mwegali agalaga. esaawa zino sirinawo kufuna maanyi naye Bw'onaaba oteredde tukusuubira okulaba ng'otubalaga mu nkuuka. nnyo nnyo era ennyimba gyeziri bannange Anko Abitex apromotinga abayimbi. Mukubira omulanga asobole okuba nga anko ne kali agiteekamu. anko bambi nkusaba tokoma wano sigala nga onkwatako muganda wange sigala nga onkwatiridde muganda wange tokoma wano bambi tokoma wano Ku bayimbi abazze okulambulako niko weesunga n'ogamba kwakuwaayo kolabo olebedde okukola naye. abayimbi saa zino nina omuyimbi omu yekka yeyazze muganda nge yamubozi eyanambuddeko awo Naye bwakuwa chansi musobola okukolayo akayimba. kisobokera ddala bulungi nnyo Tweyanziza. Amanya Samuel wa Mission Changing Lives.
nyongera okwebaza mwena abawulidde omulanga guno nga tukwata ku Reuben kulaba nga artist buli kimu kyateredde sajja bye bagimukozeeko emwa tekijazimbye nga luli kati ne waayikuyitako zino essaawa tosobola kitegeera nti yooli naye bwedda luli ayita ku bantu ng'amannyo gali waggulu ebibuno biri waggulu ng'aswala teryamuwa mulimu bamuyeeya buli waayita talina mirembe naye kati mpulira essanyu nti essaawa zino bill at least first stage is cleared olaba kati asobola okulya era kati essaawa eno twongera okwebaza mwenna abaddewo Aptex azina naye n'akikwatamu mulabye ku Haji Yasin yatwaddeyo $2.2 Director Sozo yatwa $2 era nga buli kimu kyonna kiri ku risiiti wano era nga tukakasa nti emmengo wano tebatubanja. Reuben omusango oti era omusanga mu bbanga ki? Reuben musanga bali mu muyeeya akola bu video bwe so byali biwanvu nnyo naye okusinziira ku story ye nga omanyi ebya famire kitaawe yatatimba ate amaze okutatimba ne bamuzaala ng'ali bw'atyo omusango naye namugamba beera mugumu tolina musango gwe wazza just buno bulwadde kubeera n'okukkiriza okw'amaanyi era bangi babeetinze bateekawo sente nnyingi bw'ajja fiira naye nga mbadde n'okukkiriza okw'amaanyi tusaba tuseera ntugamba nti tukkiriza Katonda omulamu nti kimu kijjateera yavudde mu theatre ali bulungi sebo. Webaza abantu bonna abakuyambyeko. Mwebale nnyo bannaye mwena abangoberera abatufollowinga bagadde Reuben abamukutteko thank you so much mwena abatulaba era bannaye simanyi mwena ba tiktokers ba influencers mwena TV personals TV zonna eze Uganda zikulabya bayimbi mwena nga nawe totuuse kujja naye nga atosobola omunoonyaako newaba ali waka kuba katakyafuna treatment. Yanziza nnyo. Yanziza.